omutamiivu bamuddize essimu ye bayizo njagala nakusonda essimu bamuddize essimu ye tetumanyi lwaki takyalina ssimu omutamiivu bagimugyeko ngambo buntu bamuddize essimu ye twagala kulaba. Alright, breaking news wetwogirira sawa zineno hakwatiddwa hatiye General Muhoozi Kainerugaba ebibye nabyo si birungi wali ku State House. Abana ba National Unity Platform kye bamukola abaagala okola ensobi eyo genda muviirako ki ogenda kubeera ngaaho kinyonyoka mu maaso naye nga tetunagendayo nyongera n'okujjukiza chicken taata we oyo namba emu si ye taata we. Finally omukulu amanyikiddwa nga Eddie Mezaya avuddeyo bwino yena mulese naye nga tetunagendayo mbadde nyongera okujjukiza video eno gimpireka like womaze subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno obedde ng'ofuna latest updates ku kimu ekituukawo mu ggwanga lyakyo Uganda. Oluvannyuma lwa General Blue Tick okubeera nga abatambuza obutambi obutali bubwe olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti ne balekerawo okubeera nga bakola diversion ye ayiwedde okubeera nga atambula mabega wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kasita n'asalawo okubeera nga alumba Iraq oba America kubanga amujjukire bulungi Museveni akulira kye bayita naamu eyo Iran mweri era aba Iran ebadde yosaba obuyambi okuva mu naamu kitegeeza ki ba members bonna abanga Uganda balina okubeera nga bagiwa obuyambi kati agambye nti no Uganda webogiwa obuyambi ye aliwedde okubeera nga agenda mabega wa President Museveni awo no abadde ategeeza ki video yino soko gyerabireko abaddeko ne mutabani oba muganda wa His Excellency Robert Kyagulanyi Dax Vibes video soko gyerabireko Bluetooth yogera Bluetooth omutamiivu omutamiivu tuli mu kusonda simu tugenda kuddiza essimu munnange kuba tetukyakuwuliza ate mwami Museveni twagala obeere ku front line ogenda oyamba abantu be Iran otukubira Abamerika ekimala aba Iran bagambye baagala buyambi kati twagala nze generali wo ndi mabegawo awo ngenda kukola kati Bluetooth ekyatule bwaba wakuba ki America naye bwaba si wakuba America siri mabegawo abanga CDF amujeke simu kati nze asigaddewo nganze CDF wanu Bluetooth wanji enkyawa mukwano tukoleyo ne ku video endala tulumye abantu dogo sito yagala ebyonoonese jangu ne kati tukole video tukole live nga tuli babiri Bluetooth muntu wange tuli ku kyekituufu Alright, bino nga tubitadde ku mabbali omukulu pressure 24/7 final akwatiddwa ku biki ina video gye yasembyeyo okubeera nga postinga nga alaga amagye ga Uganda nga gakuba omuntu wa bulijjo gamba civilian bubi nnyo era kigambibwa okubeera nga eyo video eyinza okubeera one of the core reasons as to why omukulu pressure 24/7 basobodde okubeera nga bamukwata era kigambibwa okubeera nga singa bali bakumukwata bandi mukute before elections kubanga yali yavuma Bobi Wine wamu ne family ye bubinyo video yino soko gyerabireko naawe ogambe iyo video solo musibisa yes ono sokola waliwo obulamu we bukaluba ani akulira amagye CDF General Muhoozi Kainerugaba. You've done a great job. You've done a very great job and we are going to reward you. Very soon we are going to give you a very big reward, a medal. You have done a great job. Uganda People's Defense Force. You defend the people whenever there is war. Thank you. We appreciate. You know, a leader is supposed to be the high priest, Obo Musumba. So when you get a cattle keeper, they will cane you. Cattle keepers cane the cattle to give them direction. Yeah? They cane the cattle. But when you find a shepherd guards his flock from the wolves. Now a cattle keeper will just cane. That is why when you're in a rebel government, the government of cattle keepers, they will cane you. They will cane you. They will cane you instead of guarding you to give you direction to the right path. Wait for the shepherd. The shepherd is coming. You know, after cattle keepers, there has to be a shepherd. There has to be a shepherd. The shepherd is on the way. Yeah, the shepherd will guard the livestock, I mean the flock, from wolves.
give it direction, they will jealously guard their stock. But a cattle keeper, they will not guard the cattle. Omukulu Eddie Mezaya final lunaku lwaliro alese bwino ono yesagala mukirira nnyo alese bwino agambye mbu omukulu hanambemu si ye taata wa chicken obadde okimanyi kyemanyi wali tokimanyi video yino njikuletedde nyongera okujjukiza kwatana subscribing obere ng'ofuna latest updates ku kimu ekituukawo mu ggwanga lya Uganda mu budde making sure ni nakadde okajja personalize okateeke mu all ate Haji Haruna alina byakugamba soko muwulirize tumale tuyongereyo n'ebya chicken. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Muganda wa Nambemu yazaala chicken. Kyogamba naawe ofuuse DNA. Anti taata yabigamba nze. Nambemu walisula lu. Aba yabimugamba. Agende mu DNA. Kubanga DNA eyawula. Kati omwana ono kababuuze nga bakyaliwo bombi. Kubanga omwana akuze bamugamba Nambemu ye taatawo. Kati lwaki tebamubuulira ekituufu. Era kyengambye Sakozi nti bwe kibanga kisoboka oyo omusajja oyo Nambemu akkiriza agende mu DNA ze njabba wa ssente za DNA. Agende mu DNA. Ekyo omwana akitegeere nti omusajja gwe mbadde neesibako sinze taata we, amini siri mwana we. Kubanga bagenda kubuzaabuza chicken okutuuka Nambemu lwalifa omwana asigale ng'ali mu bbanga agende gye bazaala Nambemu bamugobe. Kati lwaki Nambemu ayogedde amazima? Kati mukibeera nga DNA yajja okugyayo ekituufu omwana abeere contented agende mu musaayi oba atunule mu kamera omwana amubuulire story entuufu. Mami Eddie Mezaya. Mtuwe ku chance na 15 seconds. Tugambye. Mami Eddie Mezaya. Ogambye bwana agenda ku DNA egenda kuvaayo zifaanagana ngate mwami Nambemu teyeebakangako ku maama wa chicken. Kati awo tukole tutya? Nenda mu mubeere ng'abantu abaasoma tomanyi nti no DNA esobola okutegeera nti ono yakuzaala ono muyinako oluganda naye si yakuzaala. Ate temutufuulinga. Mama labayo. Serious also. Mubeere ng'abantu abamimyunguzibwako. Chicken. Mama Nalongo tetwamunyunguzibwa tusaasire. Mama mukwano wamampuliriza Farida oyo omukyala yayagala obedde ali mu kuyomba. Kati labayo. Chicken ate ye bw'abeera ng'awolereza maama tajja funa kituufu. Omusajja amugambye nti nno omuntu yenna ategeera oba otegedde ansa nti gende wa maama wakubuulire taata w'omutuufu. Nambemu aba amaze okukakasa ensi nti sinze ni kuzaala. Nambemu aba amaze okukakasa. Omuntu omugezi bw'ategeera nze toyinza kuŋŋamba kigambo ekyo n'enkuddira. Yamugambye gende wa maama ogenda omukayuukire akubuulire maama taata w'omutuufu. Ekyo ekigambo kitegeeza sinze taata wo. Naye ndabye wano waliwo muganda wange agambye nti Nambemu obeera tayagala kiddamu. Omuntu omugezi bw'atyo bw'alina okuddamu. Sinze taata wo. Gende wa maama wakubuulire omutuufu. Kyekitegeeza. Kali ndine Faruku twasisinkana Ntinda. Faruku Sakozi. Twali tutudde mu mmotoka. Nze naye. Faruku n'ambuuza waliwo akavubuka ke bayita chicken okamanyi. Nga watandika butandisi. Ne mugamba nkamanyi. Ne kagamba nti no katabanika Nambemu. Faruku Sakozi nga yaŋŋamba. Mu 2019 era ne mugamba nti amazima oyo omwana bwe yeyita mutabani wa Nambemu ayagala cloud era azze kusangulawo Nambemu. Olw'ensonga zaabwe ze bazze balwanagana nga famire.
Kalukusa kozi yampakanya. Olunaku lw'eggulo omwana yakoze statement nti omusajja oyo yakuba nnyina. Saagala mulowooze nti yakyogedde by mistake. Naye maama akigaanyi. Ye maama akigaanyi. Anti kati kiba kitegeeza abantu ababadde bawa nnamba emu ekitiibwa anaddamu ate okubabuulirira